Ekyamazima teziyizibwa kuleeta bubaka bwa bonna. His Excellency Robert Kyagulanyi, oh my God, ebyadala bamusindikidde omusajja mu America omukulu alumbideko His Excellency Museveni ne Bobi Wine okukwatagana. Yagamba nedda si wakufiirira bannayuganda bikwetedde maaso awo Kazimba Mugalu ono nga ye Archbishop wa Anglican Church wano mu Uganda. Nyongera okujjukiza video gimpereka like n'ebirala byenkwetedde maaso awo kina kubeera nga obirabirako teweerabira okusubscribing. Olunaku olwaleero omukulu oyo kuli mu kubeera nga olaba ku screen yalemedde ku kiki n'agamba ye ayagala kulaba Uganda with one unity era nga ayagala His Excellency Robert Kyagulanyi baddemu okwogera ne His Excellency Museveni. Kati neebuuza mu America abadde agenze kola ki? Egwe oli ku side ye ntino His Excellency Robert Kyagulanyi uniting ne His Excellency Museveni oba nedda? Sooka otubuulira ebirowoozo mu comment section, naye nga tunaba kubeera nga otubuulira sooka omuwulirize. Ekkanisa ekyamazima teziyizibwa kuleeta bubaka bwa bunnabbi kye tuyita prophetic voice mu kiseera kyonna buli weebanga erina obubaka obwo. Ekikulu kwe kuba kumanya abantu bo bateefuteefu kubuwulira. Ekyo kikulu nnyo. Abantu bano beeteefuteefu kuba ne kibajjamu naye bw'obubaka buli kiseera, kubanga ekkanisa ekwatagana n'abantu abalala bali bonna nga bapatina. Ekkanisa yo yakuwumbawumba. Obubaka bwetateekeddwa kusubwa oba obugenda wonna bwe butegeeza abantu nti beetaaga essuubi. Obubaka obutegeeza bonna nti abantu beetaaga okuyiga okukolera awamu. Kuba buli muntu yeetaaga munne. Tewali ayinza kugaa nti akati ono teyeetaaga ono. Obubaka obusobola okutuuka eri abantu okumanya nti abantu beetaaga okuyiga okusonyiwagana. Oba mu maka, oba ku mirimu, kubanga okusonyiwagana kikulu. Teri society ebulamu obukuubagana. Naye abantu okumanya nti twetaaga okuyiga okusonyiwagana ng'abantu. Olaba nemo Yesu ali ku mirimu gye naye bano ate muno mwennyini mulimu abaana mulyamu olukwe. Ab'omunda basonyiwe tebamanyi kye bakola. Ab'omunda bennyini. Ate no ofunangako n'abalabe bwe naye ab'omunda baba bazibu. Kubanga omuntu aseka naawe naye ng'ate tali kululu. Kale nno okusonyiwagana kuno kikulu, okuyiga okuwanirizagana, obutasiba kibi. Kyera mu Peetero ekisooka essoosi 3:8 nga Peetero abakubiriza eky'enkomerero mubeere n'emmeeme, abaagalana, abasaasiragana ng'abooluganda, abatawalana kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye okusinga byonna abasabiraganamu. N'olwekyo y'ekkanisa obubaka obwo buli kiseera yandibadde ekkanisa etuusa obubaka obwo obw'okwagalana, obw'okuteesaganya, obw'okuzimbagana, Ebyo nga tubitadde ku mabbali. His Excellency Robert Kyagulanyi atadde obunkenke ku His Excellency Museveni batya anti teyamugambye eddiirwa agenda okomawo. Kati abasajja batidde bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi ayinza okomawo nga tanalayira. Security buli wamu ndowooza n'ennyonyi ab'ewaka abali mu Uganda babagambidde abali ebweru nti nekiri eno, oh my God, kitokota. Abasajja bakanga bannayuganda naye His Excellency Robert Kyagulanyi kigambye okubeera nga ayinza okomawo before elections oba before okulayira kwa His Excellency Museveni. Njagala omanya ebirowoozo mu comment section. Do you think this is a good move for Bobi Wine to come back before the swearing in oba nedda? Sooka laba video tumanye tweyongereyo. Kitegeeza Museveni akkiriza nti akasajja kamunyeze. Amapeesa Kyagulanyi ganyiga ge mapeesa amatuufu. Nze ekyo nakikkiriza. Kkirizagana. Wabula
waliwo eppeesa eritutuddemu ng'eggwanga eryo erituleetedde okulowooza nti tuli bakolimire. Eppeesa eritutuddemu ng'ensi, eppeesa eryo liritudde Bungereza. Tetunnamanya ani oyo mu Bangereza, kubanga ekituufu Omungereza atufunyeemu nnyo era atufunamu nga bw'atuyonka ne Museveni bw'ayonka ne bamuwa amaanyi. Era eppeesa eryo tetutera okukozesa akagambo ba lobbyist. We muddukira mu America nga babeera we muddukira wano. Kati Kyagulanyi okugenda n'atandikira ku the heart, ku mutima gw'ensi yonna mu USA, alabika abalina wabula Kyagulanyi okuzuula eppeesa eryo linafuwe. Awo we tumutunuulidde ffenna ate mmanyi ajja kulisuulira, agenda kulizuula. Naye eppeesa eryo litudde mu Bungereza, ekyo njagala mukikkirize, kubanga abaami abo be batukolonizinga. Nakijjukiridde wano we nabaweeredde security alert, nenzijjukira ku bya Muteesa afiira wanti Bungereza yandifiiridde atya e Bungereza ng'ate gye yafunira obubudamu bandibadde bamuwa protection nga kabaka. Obwo bwange budduka ne budduka emisinde ne buŋŋamba abo tebalina kye baagaliza Uganda, kubanga senga bafuna omukulembeze omutuufu Kyagulanyi, Bungereza eyinza okuba written out of the box. Bamu kubalina okufuna ku byobugagga by'eggwanga lyaffe, ayinza okuba, kubanga twogera bino byonna akoze eki? Omungereza asirise. Kati eryo eppeesa lyokka lye tubulako kijjawo kiri statement. Museveni we yagambye nti Kyagulanyi waavaawo ye ne wagenda ewa Mungu. Kitegeeza tewali mulala agenda mumusobola. Omwana waaba afungudde ebitafungulukika, akasajja mu kate ka Kyagulanyi. Wabula ekituufu kiri nti eppeesa eritunyiga liri Bungereza. Omukulembeze waffe waakutte weewo, temukoowa. International community etegedde bino byonna lwakuba nti mulwana, temuggwamu maanyi. International community etegedde bino byonna lwa mukulembeze waffe Kyagulanyi. So respect to the netizens, aba people power ababeerako ku mutimbagano nga mulwala. Bino ebiyanja ebibeeramu fake accounts mu byerabire. Abaana buli omu mulimu gwakoze, wabula eppeesa litutawaanya ekyamazima liri Bungereza wekitudde. Era we tulina okufuukuula, era mmanyi beebamu ku mapeesa abali emabega wa Adoniya yebala batambula naye okulaba nti omukulembeze asirika. Naye bagambye ka security kakyali k'amaanyi. It's not easy to penetrate Kyagulanyi n'okumanya entambula ze. Awo kyekimufuula okuba unpredictable omulonde waffe. Omusajja bw'akugamba, Roth bw'akugamba nti Museveni autocrat, oba oyina okawulidde mu statement nti Museveni autocrat. This is an autocrat who's hanging on like a ditch. So, I think the world sees that. Kitegeeza bano abasajja bamanyi Museveni n'okusinga ffe kye tulowooza nti tumumanyi. Naye lwakuba amaloboozi gaffe waliwo abadde tagatambuza nga tetuna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntu agatambuza nga Kyagulanyi bamanyi Museveni n'okusinga gwe kyomanyirwa kuba nti tubadde nga tetwefaako dictator ffe kye tubadde tugera. Naye omusajja amuyise autocrat. Kano ka video nali nkafunye naye njagala nkadde, omanyi abamu mwakalabye naye tetumanyi kubuvuunula nnyo, naye njagala nkakole ku ssaawa entuufu naye kaviriddeyo wano
sovereignty bill wefulumidde. Autocrat yabeerani. Autocrat abeera asuse ku kya dictator. Kubanga dictator waliwo dictator nga dictating naye ng'agoberera amateeka. Naye bwe bayita autocrat yoyo adictatinga amateeka oba alagira ki teri kumuddamu alagira teri kumuddamu alagira amateeka gakolebwe nga gafevaringa ye nga teyeetaaga popular consent nga teyeetaaga abatuuze kubanga balina contribution gye bakola ke kali Museveni ke yakoze abantu we bayisa abantu babweye endowooza zaabwe ku sovereignty bill yagambye mbu yalabye ba ministers ne ba MPs nga bakuba kerere ekyo kyagambye nti teyeetaaga popular consent oba kitegedde etteeka ly'abaleese agayisa buli ssaawa nga waayagala ekyo kyayise autocrat kyenkukubiramu nti etteeka ly'abayisizza liba teririna limitations terina kyetuyita constitutional limitation nti constitution tesobola dikomako liba lisuka ku constitution ekyo tuyise autocrat. Abasajja bategeera Museveni era bali willing otuyamba wabula tusabire nnyo Mr. Kyagulanyi anyige pese tuufu kubanga ekyamazima kiri nti bamuli bubi n'Abangereza tumanyi waliwo abatambulira emabega wa Kyagulanyi ng'ogaseko ne Adonia Yebale wabula ekya Adonia Yebale nawuliddeko nti FBI etandise omubuulirizaako okusinziira sente zaine zebakola ebya money laundering ebyo money laundering tukugamba nti America webe egenda tuyamba nga tuyambibwako ebitongole bino bateka okusooka okutema obusuwa obuleeta sente eri dictator okumunafuya olw'okuba nti bo baziseewo sovereign state kati balina okusooka okuteeka yes yo sovereign naye waliwo abali ahead of you abalina okubuulirizaako ng'oli pulezidenti n'otanyigiriza abantu ba bulijjo kati okutemako obusuwa obuleeta sente obagamba nti bagenda muteekako financial sanctions bateeka okunoonya newa sente endala gyazisa offshore accounts kati offshore accounts we bakolamu